kiba kirungi okujjukira gy'ovudde goge mazima kiba kirungi okujjukira gy'ovudde embeera embi gy'oyiseemu w'ogiyitangamu n'ogivuunuka bambi toweerabiranga wa gy'ovudde Nubian Eddie Mutwe ne banne babala be basibirako mu kkomera ekitalya be basobola okunyumiza emboozi yaayo bulungi n'ogiggwa nnyole naye okulaba nga bambi nabo tebasobodde kubeera nga beerabira bannaabo be baalekayo kyekintu ekikyasinza okubeera ekirungi mwenna waliwo time abantu gye banyumirwanga ennyo naddala abantu ba senior 6 leavers senior 4 leavers P7 leavers P7 tebakiyitiza naye abaana nga bamaze okubeera nga bakola ebibuzo byabwe ebya UCE ebya senior 4 ne bagenda kati we bakomawo okutima results zaabwe nga batera okuyitirako mu ddomu ne bakukyalira ng'olaba life gye balimu okitegera bakuinspiring olaba bambala bulala bakomawo bayisa zibirala ng'olwo bazza oppikinga results naddala nga bayita kwegamba nga bazza okukyalira ku ffe ne batuwa hope okulaba nga naffe tukola bulungi oba tumaliriza bulungi naffe lwe tulikomawo tujje naffe tusaalize abaana abalibeerawo by that time naye kati ate kinene ekyaba Nubian wamu ne Eddie Mutwe kye bakoze okulaba nga baddayoko bambi okulaba ku bannaabwe abakyasigaddeyo nakyo kibawa essuubi bali abaasigayo ne bagamba wayi twali wano ne Nubian olaba Nubian azze tulabako nga akaviiri kwe kali olaba Nubian azze tulabako bambi nga smiling olaba Nubian azze tulabako nga akakalu akube akagatta ayambadde naffe katugume tomanya obwenkanya bulijja gye tuli nesobola okubeera nga tuteebwa ekyo ekintu ekyasinze omusibe n'otamuwa ssente naye n'ogenda n'omukyalirako amanya mbu mu nsi eno ejjudde abantu abangi wakyaliyo omuntu akyandowoozaako wakyaliyo ono kwegamba kimuzaamu essuubi naye n'atabeera londi omanye ufiringa londi ng'oli mukomera munansonyiwa sa Mukama Katonda alintaasa sirigendangamu naye era saga njogere nga alina nnyo experience naye komera kintu kirala nnyo okusinziira kw'ezo emboozi zempulidde banyumya abasigadde so obangayo ng'olina booleseeyo kiba kirungi atisoddengayo koobalambuleko onewezeba ddakiika 2-3 obeera obawadde essuubi ly'amaanyi excitement eyo omanyi waliwo physical oba nkiyite ntya omuntu okkulumya n'aleeta kibooko nakuba kibooko ne zikuluma ne zikusiiwa mu ddakiika 5-6-7 ne zibeera nga ziwonye n'omuntu akukosezza oba akukubye kibooko psychologically nga waliiwo kyakukoze wabula oba n'agamba bwambi kale nkukolimidde ekyokukyokka ekigambo kigenda kutokyalinga psychologically kikulume n'okusinga kibooko eri kati ekimu na wano gwe omusibe omutwalira ssente yes zimuyamba naye zigenda mala ziggwewo naye gwe okugendayo physically n'akulabako omuntu gw'ayagala oba omuntu amufaako kibeera kigenda muwonya omutima ebizibu byali mu kubeera ng'ayitamu mu kaseera ako so Nubian Eddie Mutwe ne mwannammwe mwagenze nabo mukomera ekitalya okulaba nga mulambulako ku bannammwe kye mwakoze kisinga bingi nnyo ddala nera kiraga mulaba mbi temwerabira wajje mwavudde oba wajje mwava kirungi nnyo kirungi ddala obeera oyagala okubeera nga joininga SMX Media WhatsApp group twagikoze nera nga linki genda awo mu comment ogenda laba linki then ogitypingemu nonya mu comment section ononye SMX Media kye ya commentinze mu ekyo kye na commentinze mwe muli link ya WhatsApp group yaffe osobola gikilikinga mu joininga obeera oyagadde okubeera ngo joininga WhatsApp group amanya ndobo sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.